Mbabuzizzaako abaluganda abakona b'emikwano yonna gye musinzidde okubeeranga munneegasseeko okubeeranga muwuliriza emboozi ey'olunaku olwaleero nga bulijjo amanya n'eddoboozi bampita alidise mugoma asobodde okubeera nga ntuuka nsobola okubeera nga nkunyumiza emboozi ey'olunaku olwaleero emboozi ey'obugagga obw'ennyanja abasinga obungi obugagga bwe bayita obwaluminaati. Abantu abasinga obungi bazze nga bawakana ne bagamba nti teri bugagga buno bwa luminaati, abalala ne bakkiriza nti obugagga buno bulabika gye buli, naye abantu abasinga obungi ne beebuuza nti obugagga buno bwa luminaati abasinga obungi ababulina babufuna batya? Naddala mu ggwanga lino erya Uganda ekigambo aluminaati tumaze ebbanga ttono nnyo nga tukiwulidde mu matu gaffe, naye nga buno obugagga bwaliyo mu biseera naddala we twasingira ddala okubeera nga tubutegeera ku mwana mulenzi gwe bayita Jose. Abantu abasinga obungi bagamba nti yagenda mu nnyanja n'asobola okubeera nga afuna obugagga. Abantu bagamba nti obugagga obw'ennyanja bugagga bulala n'obugagga obwaluminaati bugagga bulala, naye nga omulungi yonna gy'osinzidde ngenda kubeera nga olunaku olwaleero nkukakasa nti bugagga buno bwe bugagga obwaluminaati era bwa kika kimu. Omulungi awuliriza yonna gy'osinzidde njagala obeere ng'otunulira mu ggwanga lyo erya Uganda osobole okutunuulira mu kyalo ky'olimu. Abantu abasinga obungi bangi balina ssente naye tosobola kumanya muntu nti ssente abeera azijjeewa. Olunaku olwaleero ngenda kumenyera abagagga babinyonkondo babifeekeera abantu abalina ssente nnyingi. Abantu boolaba ne bakugamba nti gundi alina ssente ne bagamba nti omusajja oyo agenda mu aluminaati, abantu abasinga ne bawakana nti nedda tiyagenda mu aluminaati. Njagala kukakasa nti ddala abantu abasinga obungi bagenda mu aluminaati ne basobola okubeera nga bafuna obugagga. Obugagga obwo bwe bafuna bubafuukira ekikolimo ne bajja ku dduniya ne basobola okubeera nga babusaasaanya n'okubeera nga babumansa mu bantu, ne basobola okubeera nga bagenda bagaba ssente. Abantu abasinga obungi ne bagamba nti nedda abantu abo balabika bagenda South Africa ne basobola okubeera nga babbayo omudidi gw'ensimbi ne baguleeta mu ggwanga lyattu erya Uganda ne basobola okubeera nga bakola ekyo. Abalala ne bagamba nti nedda oyo yabba golodi n'agenda n'amutunda mu ebweru n'akola bw'ati n'aleeta mu Uganda, ssente ezo n'azimansa. Teri gavumenti yansi yonna esobola kukkiriza kubudamya mubbi oba eggwanga erya South Africa oba olibbyemu ssente n'ojja wano mu Uganda. Teeka wano mu Uganda waliwo amateeka ge basobola okuyitiramu era ne bakukwata, ne gavumenti ya wano tesobola kuleka. Kale amazima amatuufu awo baali bakweka, naye nga amazima amatuufu obugagga bwe balina bugagga bwa luminaati. Tugenda kwogera ku bantu bangi, tugenda kwogera ku Embuga, tugenda kwogera ku Brian White, tugenda kwogera ku bantu bangi nnyo ddala gwe abantu b'omanyi nti bantu balina ssente, abantu balina ssente, abantu balina ensimbi ddala nkukakasa nti obugagga bwe balina bugagga bwa luminaati. Waliwo abantu abamu abafunye obugagga obwo naye niwayitawo ebbanga ettono, akaseera akatono n'ogenda okuwulira nti gundi afudde, n'ogenda okuwulira nti oli yadde atambula n'afa, ono yalwanidde mu bbaala yakoze atya. Abantu ne basobola okubeera nga beebuuza ebintu ebyo, naye nga amazima amatuufu nga nze alidise mugoma ali wano akunnyonnyola nga nkukakasa nti obugagga obwo bwa luminaati. Nzija ntya okutegeera nti obugagga obwo bwa luminaati? Alidise mugoma nali musajja mwavu nnyo era nga bw'omanyi omuntu omwavu oba wali obwavu bwali bukulumyeko oba wali olabyeko omuntu ali mu mbeera ey'obwavu, nange bwe ntyo bwe nali mu mbeera yange ey'obwavu gye nalimu. Nafuna omukyala gwe nali njagala ennyo gwe bayitanga Caroline Nanyonjo. Nayagala omukyala oyo mu mutima gwange, n'abeera nga kwegamba muyingiza mu mutima gwange mukyala wange mwesize nnyo n'okusinga baganda bange oba mikwano gyange, kale ne bazadde bange. Nali muntu wa Katonda, nali muntu wa Allah era naye nenzikiriza eyo nti buli kimu Katonda kale yasobola okubeera nga asobola okukintaasaako. Nabeera mu mbeera ey'obwavu ne mukyala wange naye nga tuli mu bulamu, kale obwali obw'essanyu lwa nsonga nti nali sirina kye neeraliikirira ku nsi, naye na mukyala wange twali tussa kimu. Bambi omukyala ono ekituufu yasobola okubeera nga
nga njabulira nandeka mu mbeera eyali ey'okukaaba ey'okudaaga ey'okulajana eyali munnange namagamaga ng'amazima amatuufu sikyamulaba nasigala mu mbeera eyo ddala embeera eyali enzibu ennyo ey'okubeera nga nfuuse obwomu obwapeke obwannamunigina ate nga nali maze naye ebbanga ddene nga nali namumanyiira yali yantegeera nga sisobola kufuna mukyala mulala asobola kuntegeera nga Caroline Nanyonjo nga sisobola kufuna mukyala nange gwe nsobola kutegeera ng'oyo kubanga bambi mu mbeera zonna twabeeranga babiri mu bulwadde mu bugagga mu bwavu n'embulamu yali alayidde nti talinjabulira naye ng'amazima amatuufu ekyamutwala zirabika era zaali ssente na bwavu nasobola okutambula ddala nga mpulira netamiddwa obulamu bw'ensi nagenda mbasumba ab'enjawulo mbapasita nagenda nga nsaba bansabire obwavu busobole okunzigwako bansabire mukazi wange asobole okudda n'ebyalema nagenda mbasheeka nagenda mbasawo abaganda buli wamu sina we saatuuka ne mukyala wange tiyaddamu yadde kunkubira simu n'essimu gye yali alina n'agijjako ddala alidise mugoma nabeera mu mbeera eyo mu luvannyuma ennyo nga nkoodde Mukama Katonda buli lunaku okumala emyezi 3 nga nkoola Mukama Katonda naye eddoboozi lyange nagamba nti lirabika tiyatuuka eri Allah tabalaka natuula ekiro saawa 2 nafuluma mu nju nentuula kabalaza natunuulira waggulu mu bbanga nindaba omwezi ogwo we nagwekkaanya ennyo nalabamu ekifaananyi ekyali eky'omukyala yali aweesa omwana nga yeetisse ekinywa ky'enku kale naye nasobola okubeera nga nkoola ninsobola okubeera nga nkoola ninsobola okubeera nga mpita amaanyi agaali ag'enjawulo nakakasa nti obudde obw'ekiro bubeera budde bwa kizikiza era abantu abasinga obungi bwe bagamba nti bubeera budde bwa sitaani nakkiriza nti obudde obw'ekiro bwe budde bwe bagamba nti budde bwa kizikiza bwe budde obwa sitaani obudde obw'ekitangaala Allah namusaba ne Allah yagaana okujjanukula naye olunaku olwaleero okubeera nga natambula n'okubonaabona ennyo we nalabira mukwano gwange eyali mukwano gwange ennyo eyali ow'oku lusegere gwe baali bayita Gamyuse abantu abasinga gwe bamanyi nga Ssemwanga nasobola okumutuukirira mu biseera ebyo ninsobola okubeera nga mwebuuzaako ninsobola okubeera nga mwebuuzaako kubanga naye ebiseera ebyo yali mwavu yali nga tannafuna ssente yaŋŋamba nti waliwo omuzeeyi omu asangibwa ku lubalama lw'ennyanja omusajja omukugu omusajja akulira ekibiina ekya illuminati mu Uganda twasobola okubeera nga tukeera ku makya nitwolekera olugendo ntugenda bwe twatuuka ew'omusajja mukulu yatwaniriza bulungi naye abantu be twasangawo omulungi ampuliriza osobola okuwakana nga n'abakulembeze abamu abakulembeze ab'enjawulo baali gye bali omuzeeyi oyo abayimbi bomanyi abanene abalina ssente abasajja abagagga balubega n'abalala bangi nnyo bonna twabasangayo naffe abaali bagenze ng'abaavu tibaatusosola wabula twatuula mu kifo kyekimu ku lubalama lw'ennyanja emikolo egyakolebwa gyankakasa nimmanya nti amaanyi gano ag'ekizikiza naddala amaanyi aga illuminati nti illuminati si kigambo kitono nga nze bwe nkyogera oba nga gwe bw'okiwulira wabula kigambo kinene nnyo era kirimu enjawulo kirimu amakulu amalala ag'enjawulo ate gwe gotasobola kubeera ng'otegeera bwe twatuuka yasobola omuzeeyi ono okutugamba tusobole buli muntu okubeera ng'afuna enjiibwa ezaali enjiibwa mukaaga okubeera nga kabaka owa illuminati asobola okubeera nga kkiriza naffe tusobole okubeera nga tumwegattako tusobole okubeera nga naffe tufuuse ab'omusaayi gwe bwe gutyo enjiibwa 6 bwe twazireeta twafukamira ku lubalama lw'ennyanja ku butambaalo obwali obumyufu twakwata enjiibwa mikono eno saidi enjiibwa n'eno njiibwa twakasuka enjiibwa ezo waggulu mu bbanga n'ekyatwewuunyisa bwe zaatuuka mu bbanga zasobola okubalukanga bbomu zasobola okubeera nga zitulika ne zisaanawo twalaba nga byoya byokka bye bidda ku ttaka omuzeeyi n'atugamba nti mukkiriziddwa
era musiimiddwa era musembezeddwa. Kale bwe tutyo twasobola okubeera nga tweyongerayo n'okubeera nga twasobola okubeera nga tulaba ebintu ebisingawo. Abantu abasinga obungi be bajja babagamba ne babagamba nti gundi ne babagamba nti gundi. Abasajja ba Brian White balina ssente, ba SK Mbuga balina ssente, bazimansa bumansa. Negwe olwaleero njagala obeere nga weebuuza nti waliwo abantu abalina ssente abakola mu bitongole ebyenjawulo nga basasulwa ssente nnyingi naye nga tibasobola kukola kintu bano abaana kye bakola. Njagala obeere nga weebuuza nti amazina ssente ebbanga ki, yasoma kyenkana ki, atandise okukola bizinesi myaka emeka, n'olunaku olwaleero okubeera ye nga asumulula emmotoka n'akyusa emmotoka n'ajja mu ssente n'agaba ssente abantu bonna bonna ababa baliwo ssente alina akuuma akazikola. Kale bwe butyo obugagga obwa illuminati omulungi ampuliriza. Bugagga obugagga kyambalo, omugagga aduula, omugagga taba nanjogera, omugagga taba nanyambala. Njagala mu maaso awo obeere nga oneekwatako. Ngenda kumenyera abasajja abagagga mu nsi yo bobadde tomanyi nti bali mu illuminati. Ngenda kumenyera abakyala, ngenda kumenyera abantu bangi nnyo ng'oluusi bobadde tomanyi ng'owakana ng'ogamba nti illuminati gyali. Otambudde ogenze mbasawo Abaganda, ogenze mbaseeka, ogenze buli wamu, naye njagala ebyo okuva n'olwaleero bikomyawo. Njagala ogende ku bugagga obw'ensibo. Obugagga bwe batagenda kusaba ssente, we batagenda kugamba nti leetayo emitwalo 10 oba emitwalo 20, wabula wobanga ogenzeyo n'ofuna obugagga obukozese bulungi era osobola okuyamba abantu. Abaana bangi be tulabye abajja bafa, abaana bazze bafa nga bafa mu nfeetya nga bagamba nti yagenda mu illuminati. Obugagga n'abufuna, naye obugagga obwa illuminati butta si bwe kiri, wabula bakugamba nti woba ogenze mu illuminati olina ebiragiro by'olina okugoberera nga ggwe. So si byakusaddaaka abantu ng'ate bwe tujja tubiwulira. Akyogera mu illuminati nze saalabayo kusaddaaka musaayi gwa muntu, wabula mu illuminati twasaddaakanga ente, twasaddaakanga embuzi, nga abasawo Abaganda abaali abedda abaasaddaakanga ente. Nga alunaku lukulu n'agenda mu katale n'asala ente n'asobola okugabira ab'ekyalo. Nkimanyi nti naawe wali okirabyeko mu kyalo gye wazaalibwa. Kale n'obugagga obwa illuminati olunaku olwaleero butuuse nga togenda kugenda kumenyeka, togenda kuvaamu, wabula kyusa obulamu bwo ove mu bulamu bw'olimu odde mu bulamu obulala. Njagala olinnye eddaala, situla ekigere kyo, yambuka eddaala, yambuka eddala, yambuka eddala. Leka ate kuva waggulu ng'okka wansi ng'atokka kyenyumanyuma. Olwaleero eddoboozi lyange okubeera ng'oliwulidde ligenda kukyusa obulamu bwo wonaabanga olina enzikiriza gye nnina. Nakkiriza nti eggulu liyinza okuba nga eggulu gye liri ne geena gy'ali, naye omuntu aliyingira mu ggulu oyinza okuba nga osuubirayo eggulu olw'okuba gwe tewagenda mu illuminati kufuna bugagga, naye eggulu oyinza obutaliyingira kubanga eggulu liyingirwa bantu batono. Oyinza okubeera awo ng'oli mwavu naye nga tomanyi lwaki oli mwavu, Gwe lwaki Katonda akutonda ng'oli mwavu? Katonda waakwagala ennyo, yakutonda ng'oli mwavu. Kyusa obulamu, gendako mu illuminati, noonyereza, buuliriza abagagga. Omugagga ali mu illuminati tagenda kugamba nti nze ndi mu illuminati. Ojja mubuuza omulundi ogusoose n'emirundi nga 10 ajja gaana okubuulira. Negwe fuba nnyo nga bw'owulidde eddoboozi lyange. Ali disemgoma abantu abasinga gwe bayita omugagga binyonkondo bifeekeera. Sigenda kukwata ssente miliyoni 20 nga kuwe ng'abantu abasinga obungi bwe bakola. Sigenda kukwata bikadde 10 nzije mbukuwe ng'abalala bwe bakola. Obusobozi mbuyina n'ekino kyenkoze kyekisinga byonna kubanga ssente bwe naazikuwa zijja kuggwawo. N'ekino kyenkuwadde kyekigenda okubeera nga kikuyamba osobola okubeera ng'okyusa embeera, ate naawe oba ofunye ssente osobola okukyusa abantu abalala embeera. Tulinayo abagagga bangi ba Diamond, tulinayo abagagga bangi wano mu ggwanga ba Jose, abantu bangi nnyo, Moses Mwonge, kano omugenzi, abantu bangi nnyo bengenda okubuulira, ba SK Mbuga, baani bangi ddala bali mu kibiina kyaffe ekya illuminati. Era gwe lwaki oddeeyo n'owetuulako obeere omwavu? Mu maaso awo ngenda kubeera nga nkuwa ennamba y'essimu ey'omuzeeyi oyo asangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Omuzeeyi atagenda kusaba ssente, atagenda kujjako bukadde bwa ssente,
ate ng'ennamba eno gye ngenda okuwa omulungi awuliriza okukakasa nti nze nazze kuyamba n'okubeera nga nkyusa embeera zo, ennamba eno y'essimu. Omukulu ono mmemba w'ekibiina kino ekya illuminati, omwana muwonge Moses we yali amaze okuva mu bulamu bw'ensi, yasobola okubeera ng'amulekera layini gye yali akozesa yali ey'abantu be. Era ekigambo kye yamukuutira n'amugamba nti oyambanga abantu nabo babeere mu bulamu nga bwe ndimu. Oyambanga abantu, layini ngikuwadde, abantu bajja kuvaayo bangi, bajja kubuulira abantu bangi, bakubangako essimu ku layini yange eno gye nkulekedde, osobole okubeera ng'obayamba nabo bataase. Ng'amazima matuufu, layini eyo eri mu mannya ga Muwonge Moses. Abaana bangi baffe abaali abagoberezi b'ekibiina kyattu ekya illuminati twasobola okubeera nga tuwaayo ebyali ebibulabo ebingi, naddala baabwe ku maziika ge abantu abasinga obungi mwalaba. Engoye ze twali twambadde okusinga zaali ngoye za bbulaaka, era ekibiina kyaffe bwe kiragira tubeera mu bbulaaka. Oluusi tusobola okwambala ku ngoye za leedi mu kaseera ak'okubeera nga tugenda kubeera nga tufuna akamwenyu ku ttama, akaseera ak'engabana oba akaseera ak'okufuna ensimbi ezo eza illuminati. Gwe omulungi ali eyo saagala wenyome, saagala wenyome nti olwakuba oli mwavu, lwakuba ofaanana otya, oli mumpi, oli muwanvu, oli munene, oli mutono. Ekibiina kyattu ekya illuminati kikwaniriza osobole okubeera nga otweyungako, otusobole okubeera nga tukyusa embeera. Buli Munnayuganda waali yali badde akyusa embeera. Abazungu mu kusooka basooka ne bonoona ne baleeta ekintu kye bayita eddiini. Eddiini kituufu yali baddewo, naye Katonda we ye Katonda wange, Katonda wange ye Katonda w'omulala, ye Katonda waffe ffenna abali mu nsi, abantu n'ebitonde byonna ebiri mu nsi. Katonda waffe yali badde omu, era twali badde tumusinza. Nga niwo obeera otudde ewakaawo osobola okufukamira wansi kisinziira, n'ofukamira n'omusaba nti Katonda nsaba ompa obuwangaazi. Katonda ky'ekintu ekikulu ky'olina omusaba, akuwa obuwangaazi obulungi, akuwonya endwadde. Naye ng'ekigambo bugagga Katonda takimanyi, wabula ekigambo bugagga yakirekera mutabani we gwe bayita Sitaani, gwe yakola mu muliro ogwali omusengejje, eyasobola okubeera ng'ajeema, n'asobola okumuta, n'asobola okugenda. Era Katonda yagamba nti bw'oliba ogenze ogendanga n'abagoberezi bo, abalyagadde balijja ewange, abalibeera abange, abatalibeera bange bajjanga ewoole. Kati gwe mulungi, amateeka ge bateekawo 10 oyinza okubeera nga ojja kunnimba, naye nga amazima matuufu teri muntu atamenyanga tteeka yadde erimu. Naye nti Katonda asonyiwa, Katonda asonyiwa. Olunaku olwaleero ojja kugenda mu illuminati, ojja kufuna obugagga obungi eddala. Ojja kudda ewa Katonda wo oba ewa Katonda waffe, ojja kuvunnama. Olunaku lw'onaavunnama ojja mwetondera, ajja kusonyiwa. Era bw'otamwetondera ojja musaba obuwangaazi, ajja bukuwa kubanga oli mwanadamu we. Kale nga nze Sheikh Ali Disemugoma ndi musajja musiraamu, naye nasalawo nsobole okubeera nga mbuuka akaguwa. Nasala akaguwa ninzira ku ludda olw'abagagga, oludda olulimu essanyu, oludda olulimu emirembe. Omulungi awuliriza, singa obadde osobola okubeera nga ontuukirira, oba singa obadde osobola okubeera ng'ondabako, saali tawanye kugamba bigambo bingi, wabula nkusaba kimu, njagala okyusa embeera. Olw'okuyamba okw'amaanyi, ngenda kubeera nga nkusomera ennamba y'omusajja oyo abeera ku lubalama lw'ennyanja, omusajja omukulu, omusajja kakensa, gwe tuyita dokita omukugu, omujjanjabi, omuwonyi. Si dokita nti musawo Muganda, si dokita nti musawo Muzungu, wabula yateekebwako amaanyi ag'enjawulo agasobola okubeera nga akulaga ekkubo ery'ekitangaala. Ennamba eno nkugambye nti mutabani eyali muzzukulu oba eyali omugoberezi we gwe bayita Muwonge Moses, yamuwa layini eno eri ku 0752 82 73 51. Njikuddiramu ate era omulundi omulala nti eri 0752 82
735 gendayo olwaleero okyuse embeera ojje okyuse ne banno obulamu kubanga obulamu bwendimu situlangakaawo ninkirowoozaako oba situlangakaawo ninkyejjusa wabula mbeera nkyegulumizaamu kubanga obulamu bwendimu bwebwo obulamu bwe nayagala okuva nga nkyali muto sisuubirangako nti ne bazadde bange yadde bamanyi nti ndi mu illuminati naye sikakasa nti waliyo eyali alowoozezaako nti kyenakola nakola nsobi wabula kyenakola kyekyo kyenali nina okukola kubanga nze ni muntu nsobola okwesalirawo obulamu bwe nina okubeeramu ku nsi neyo gye tunalaga oluusi gye tutamanyi obugagga buno abantu abasinga obungi njagala mbaweeko ekyokulabirako mu myaka egyeddako Lady Banton yali musajja muyimbi omulungi yali omuyimbi omuyonjo nga nebyayimba abantu babyagala era bibanyumira abakamiliyoni baza okuyimba nga Lady Banton wali era ye musajja yasooka mu bayimbi eyindooza abasinga obungi yasooka okulinya ennyonyi ogendako ebweru yakola bingi naye yamanya oba yalekerera ekintu kye baali bamugambye banne abaali bamuwadde amagezi kaakana abagagga yawakana ndooza nalowooza tibiriyo naye olunaku olwaleero bambi tosobola kubeera nga nkubuulira nti obaali wano obaali wali obaakola mulimu guno baguli wabula banne kaakano bawulira abatavaako ekintu ekyokubiri we yategeera ekyo era yajja n'abalangira n'ayanika obuziina bwabwe n'abagamba nti abayimbi abasinga bonna balagoya baatula nze besigenda kubeera nga mmenya naye kyusa obulamu kuba ku namba essimu 0752 82 73 51 0752 82 73 51 okubire omuzeeyi kinvinvi omusajja omukadde agenda okubeera nga akukyusa embeera ogende mu kibiina ekya illuminati ofune ssente naawe obeereko mu bulamu obulungi wabula nga tonaba kugendayo njagala osooke olowooze otuule ewantu nga teri kireekaana kyonna osooka olowooze emirundi 10 ku kintu ky'ogenda okukola olowooze emirundi 10 ku kintu ky'ogenda okukola olowooze emirundi emirala 10 kiki woonaba omaze okukikola kiki ogenda okufunamu kale wonaamala okulowooza ebintu ebyo n'olaba nekyogenda okufunamu nkakasa nti tojja kusigala nga bw'oli ogenda kubeera ng'okyuse si gwe wekka wabula abantu abasinga obungi abantu boolaba abagagga olina abantu bowegomba mu kyalo boobeera abalina ebikomera afuluma mu kikomera n'emmotoka ye ku makya olweggulo n'akomawo n'aggula n'ayingira tatera kubeera namboozi z'abantu ba ku kyalo yali munaku nnyo yali mwavu nnyo naye yafuna embeera gy'ayitamu mu bwavu abantu abamwisa obubibi abalaba baali bangi nze sitwala muntu mu mmotoka yange alidise mugoma lwansonga nange bwe nali nkyatambuza ebigere teri muntu yayimya mu mmotoka ya buyonjo n'antwalako teyaliyo naawe kaakana mpuliriza nkimanyi nti naawe kyali kikutuuseeko bw'omala ofuna ssente lwa mutima mubi wabula nebo oba weewaza ebintu bingi bye bagenda okwogera gundi alina omukira asimanyi emabega gulinga gwankima gundi buli wewesembereza omuntu ayakumanya n'akutegeera n'akuyanika obuziina abo naye nga mu illuminati nkwegayiridde kuba ku 0752 82 73 51 0752 82 73 51 okubira emmemba w'ekibiina osobole okujja osobole okukyusa obulamu waliwo obubonero ffe nga aballuminati bwe tukozesa naddala nga tubadde tuli mu ngendo zaffe oba nga tubadde tuli mu kunyumirwamu obulamu obwa bulijjo
owa illuminati wemba musanze mumanya naye amanya antegeera lwansonga ntunulira mu munye emunye zange zina ekintu kyazimulaga tulina obubonero bwe tukozesa ku ngalo tulina obubonero bwe tukozesa ku bifaananyi wali ne church tulina church oluusi nazo ze tuteekako obubonero nga church eyo era ekwatagana na illuminati nga wabeerawo amaanyi ag'enjawulo abasumba abasinga obungi gye bali wano mu ggwanga lyattu erya Uganda nga bali mu illuminati ebungereza waliwo church era aba illuminati gye twasobodde okubeera nga tuteekayo nga omuntu yenna agenda okubeera nga ayingira mu church eyo obeera kubeera nga ayingira mu kibiina ekyo agenda kubeera nga aweebwa emmotoka ne miliyoni 5 eza dola kale ebintu bwe bityo bwe tuze tubitambuza okutuuka okubeera nga tutuuse wano twasookerako mu ggwanga lya Tanzania ekibiina kiri bulungi gye kyasookera nga titunaba kuyingira mu Uganda ekibiina ekyo bakita Freemason kakano ya illuminati wano mu Uganda yattu kale tugenze tusaasaana ensi abakyusiza obulamu babukyusiza sigenda kubeera nga njogera bingi omulungi abadde ampuliriza nze alidise mugoma akunokoddeyo aba akusuniddeko naye njagala obeere ng'okyusa obulamu bw'obanga watambulako n'ogenda ew'omusawo muganda obanga watambulako n'ogenda ewa sseeka oba n'otambulako n'ogenda ew'omusumba ng'oyagala kubeera bulungi oyagala kubeera mugagga sookolike ebyo by'oliko bikyamu kuba ku namba y'essimu 0752 82 7351 yessimu gy'ogenda okubeera ng'okubako abatagenda kukusaba ssente wabula eno simu si yakujja nti olwadde kizimba togenda genda nti olwadde kizimba togenda kugendayo nti olwadde kugulu walemala gendayo ng'olina ekimbe kimu kyokka ekimbe kye bayita eky'obwavu kale abalungi yonna gye musinzidde okubeera nga mubadde mumpuliriza njagala mubeere nga mujja musobole okubeera nga mufuna obugagga kubanga ekibiina kino okubeera nga kyajja okubeera nga kizze okubeera nga kiyamba gwe omukyala ali eyo omwami ali eyo sisasulwa sente kubanga sente zenina zimmala kanjogere bwe ntyo era nganze illuminati nina essanyu ly'amaanyi nga ne bannange 40 nga nabo balina sente nga zenina sifunangako ssuubi ng'essuubi lye nnina olunaku lwaleero okujja nange okuwa kino ekirabo oba okuwa bakama bange abankulembera aba illuminati ekirabo ekyokubeera nga nkugambye tulina abasajja bangi nnyo tulina abakyala bangi nnyo abali eyo abagagga babinyonkondo babifekeera tulina ensi kale gye tugendamu eyo wansi ku nnyanja ensi eyo bw'oba ogitunuulidde bulungi n'amaaso go waliyo abantu abaafedda b'osobola okubeera ng'osangayo waliyo n'abantu abalamu abali ku nsi kuno woba ogenzeyo n'obalaba mubeera kintu kyekimu level y'emu eri tewali nti ono gundi wabula eri mwenna mubeera mu level y'emu waliwo abantu abeewalanira ku nsi naye ng'eri bassa kimu nga nkuyege mu ssabo kale omulungi awuliriza ebigambo byange bino mbadde nsaba obiteeke mu mutwe gwo mbadde nkusaba obiteeke mu mutwe gwo bikyuse obulamu bwo naawe obeere nga nze obeere nga abantu abalala eyo gye weegomba teri kitasoboka omutima gwo gugenda kuwa endowooza omutwe gwo gusobole okubeera nga guzza mu omutima gusobole okubeera nga gusalawo ekyokukola omutima gwe gunaasalawo ekyokukola omutima gwe gugenda okuwa ebigere byo bisobole okubeera nga bitambula bigende ku lubalama lw'ennyanja gye batagenda kujjako ssente nnyingi gye batagenda kujjako bukadde nga wagenda ku musawo muganda nga bwe wagenda wa abasumba bangi nnyo mu ggwanga lyattu bonna bajjeeyo kati gwe oba obadde mu katuliki nga wagenda mu church kufuna mikisa kufuna mirembe oyo akusabisa ajje waffe mu illuminati mugagga goli mwavu jangu naawe eno ogaggawale wenkanenga ye bambi
nze alidise mugoma nga bwe nakubuulidde entandikwa y'obulamu bwange. Mukyala eyanoba, eyali omukyala gwe nali njagala bwe yamala okunoba, bw'atyo yampa ekyokusalawo. Ninsalawo nga nekyaye ningenda mu illuminati kubanga seekyawa nti ngenda kwetta kyali kya busiru kubanga nakirowoozaako naye saakikola. Nagenda mu illuminati. Illuminati nfunye ssente. Abakyala benina oba abanjagala bembeera nabo nange kati benjagala. Amazima gali nti Kalona Nnyonjo abeera kifuufu ate era nga amazima amatuufu namwerabira. Ni bwe andaba oba ni bwe mulaba ku baana bawala bembeera nabo ensuusuuti kubanga abakazi baagala ssente. Emikwano gyagala ssente. Tonoonya mukyala, tonoonya mukazi, tonoonya mukwano, noonya ekintu kimu, noonya ssente. Ssente ozifunye otya? Abantu abafuna obukadde bwa ssente, abantu abafuna essente nnyingi, obumbi bw'essente, saagala olowooze nti bakola 10-10. No, kubeera kwewaayo na kusalawo kuba ku nnamba eno 0752 82 73 0752 njagala ogiddemu omulungi awuliriza. Eri 0752 82 73 0752 82 73 ereeta mannya ga Muwonge Moses nga nze bwe nkunnyonnyodde ogenda kubeera ng'okyusa obulamu bwo. Nsigadde ndi alidise mugoma atakumira mpeera agira akyakunkuumira mubeere bulungi. Kale bambi mweraba.